Sinzira ne kubwe nzo tubuulirako twakati tulaba eno omulimu Nasinzira kusiwaniye bukwaya tukola mu kampani awo twandya abantu ebinazi tuba twalire ebintu buzibu tusanga abantu abamu batalina kumanya sente nga ali kwagala ensigo kati n'omusanga awo erinya lete lyazze ku ofiisi naye nga azze kyokka nawe akusitudde akututte kuba bagamba nti emmotoka erina kubeera awo ng'okola ki nga akola ku mpapula ze emmotoka emala kubeera awo aleese emmotoka kyokka n'erinnya teririimu n'osanga obuzibu kyokka ozze omutikke naye ati n'oyonoona ssente amafuta go gavuze ogaleese takoze eki tafunye binazi
olw'amanya amanya galawo otuuka ku kampani. Ensonga nebeeraawo. Ensonga endala n'okulwawo wali ogenda emmotoka ne ziba nnyingi naye ne mulwawo okuvaawo. Naye nga singa bafuna abasirikale nga bangi kuba omusirikale alina okucekinga n'amanya nti ebinazi biweddeyo by'otwala alina osooka obbikebera. Kati wali mu kukebera okyala abasirikale nga bangi buli mmotoka ne bagitikka n'abatisi ne babongerako nga bangi. Ne babeerawo nga buli mutisi abe ku mmotoka ye, buli mutisi ku mmotoka ye muvaawo mangu. Eyo ensonga neba nga yeetaaga okukolebwako. Bongere buli musikale abeere nga kuba abasirikale nga bana babeere mu ki omu akebera mpapula omulala abala binazi. Kubanga kati bagenda ne bateekawo omusirikale omu yakebera empapula wali mu bitabo ate yajja n'akucekinga n'alaba kituufu bye binazi by'otwala. Ensonga nebeera nga kiraga omusirikale nga bangi abamu babeere mu mpapula n'abakutisi nga bangi. N'ensonga endala bano abatwala ebinazi byaffe bitwala ensango bbe nabo batusoomooza olweza abagala osimba ensigo yaffe ensaala zino ensigo eweddeyo tetumala naye ate emmotoka zitwala sango bbe. Zitwala sango bbe nfo kyetuwa ebinazi byaffe wano ogenda kuba ne zipaakingawo ne zitikka ze basooka olw'ensonga zeerina fferi affe nesigalawo nga tetukoze eki tetufunye ebinazi. Kwegamba ebinazi temala abagundi bali awo abalimi n'ensigo temala kubanga kati waliwo ekindi gya preservings yeyiye kuba naye ayagala okusimba. Saawa zino ekoze eki eweddeyo buloka ezisigaddewo za kiini kati buloka banditwongeddeko ebinazi. Ensonga eyo naye ebeeraawo. Okuva gavumenti we yaleeta ebinazi bino mu kitundu kino nkyukakyuka ki gye mufunyeewo ku nsonga y'ebyenfuna n'emirimu? Enkyukakyuka nnene nnyo kubanga abasinga tugezezaako okulaba nga tukola ki tusimba ebinazi mumala osimba batuwadde maintenance atuyambye nnyo mu kukyuka abamu tutandise okuzimba tubaite tutazimbanga entambula zino tutandise ozifuna eziri okutambuza ebinazi era tusuubira mu kungula zigenda kweyongerako buli muntu abe nga alina entambula ye era tusaba ne gavumenti oba etuwazi looni ezituwe omuntu mulimi abe nga afuna looni agule emmotoka etambuza ebinazi kubanga zo ntono eza kampuni eziriwo nti zigenda tuyamba ogenda okulaba abantu bangi temala kusolooza binazi ebyo mu bantu bimu bigenda kutandika vundira ku nnimiro olw'entambula. Gavumenti etuwe looni etuwole emmotoka tutambuze emirimu bulungi. Erinnya nze terina kudufuna. Tweyanzizza. Kange nze Kalange Matiya ng'era nze mobilizer oba Buvuma Cooperative Society. Abasinga obungi Buvuma nga lw'oyogedde byali bavubi bonna baali bavubi era ng'okulima kutono nnyo naye pulezidenti bwe yatuwa enkulaakulana eno y'ebinazi abantu mu kusooka baali bakigaanye naye kati bagenze balaba ennyanja tebakyafunamu kintu kyonna. Ennyanja kuliko emiggo kati ate baateekawo wano investor ono n'atandika okuwandiika abakozi kati saawa zino wetwogerera nga ffe bawutugulowa investor n'abakozi abatuuka mu 100+ basasula buli mwezi sente zitaka wansi wa $300 buli mukozi. So saawa zino ffe nga abalimi b'ebinazi twenyumiriza nnyo mu binazi. Lwaki? Nti twava mu kuvuba kati saawa zino tuli mu kulima naye abantu saawa zino mu kusooka baali batono naye saawa zino kati wenjogerera abaagala ebinazi bangi naye n'ensigo kati ntono. Okwali bizibu ko tufunamu nti ebinazi bitandise okukungula abantu bana bakutandika kubasasula. Twatandika okukungula nga lumu omwezi gwe-10 omwaka oguwedde 2024 paka nakati abantu bana bakufuna sente zaabwe. N'ekirala factory erudde nnyo okuzimbibwa nti ebinazi byetukungula saawa zino wano bibaleeta wano ebuwangwe wano Buvuma bitwalibwa Kalangala omulimu n'asalibwako transport charges zitwale Kalangala ensigo babikamule ate bamale babikomyewo ejjinya ate nga jjukira ffe wano tuliraanye ejjinja wano kumpi ekyandibadde nti ekinazi wano kyandibadde mu singisi 1500 bayinza okuba nga batugula ne singisi 600+. Lwaki? Lwalugenda kubitwala Kalangala n'okubikomyawo. Munfuna bulungi? Kiki mwandisabye? Kyetwandisabye gavumenti eteekemu amaanyi mu kusasula amataka investor afune ettaka lyeyagala gavumenti lyamusuubiza asobole kutuzimbira factory mu bwangu tufunemu. Twasanyuka nnyo nga batuwadde project eno naye kati bwe butuuka akaseera nga ate
Mbesa agamba nga ettaka teriweddeeyo tagenda kuzimba factory. Ettaka ayagala bwenkana. Ettaka government yakola nayo agreement yakumuwa hectares 15 I mean sorry hectares 15 nga ffe ba outgrowers twakanya ne government nga balina okusimba hectares 25 era ffe ba outgrower otogera kati tuyinza kuba nga tuyingidde mu hectares nga 12 muyimiridde mutya tuli mu hectares nga 12 kati otogerera naye ng'emabega tumazeemu akamulamba nga tetusimba ensigo yali yaffe ate baamala ne bagiweereza emayuge ne bagiweereza bugiri ne bagiweereza namayingo ne tumalamu akamulamba nga tetusimba kati ate ensigo gye babadde batuwadde badde genda kutumazaako naye ku lw'okuba esaavinga districts 4 Buvuma Mayuge namayingo ne bugiri so kati demand tejja kumaleera kati ate jjukira yakateekawo ensigo empya ate yeetaaga kumalamu akamulamba mu maaso liko tusimbe so singa baali batulekedde ensigo yaffe eno tagiti yaffe singa yaweddeyo. Amanya nze Gonzaga Kasekende nga ndi mulimi wa binazi e Buvuma. Project eno tujagalera twebaza government yagituwa mukusooka tujja kusooka tukolaga ebirungi bye tugifunyemu tujja kusookera ddala wali woyitidde ng'ojje Buvuma twalina kiferi kyali ekiganyegenya kati feri ogirabye ya mulembe era ku feri okukuliko erinnya PAM kitegeeza yajja lwaki lwa binazi so twebaza binazi bisitudde Buvuma kati Buvuma bw'oyita mu nguudo zonna nga bw'oziyiseemu zirabye zikoleddwa bulungi tetukyaka abamakubo amalwaliro project yino yaleese yatandise wano tutunudde wano waliwo eddwaliro lyeyazimbye nga ligenda kuyamba abakozi n'abantu abalinaanye ekitundu kino so kati we tutunula amakungula tugatandise twagitandika mpola okusimba kwatandika 2012 kati olwaleero tutandise okukungula nga waggulu tuvudde twatandika amakungula nga lumu ogw'ekkumi omwaka oguwedde kati tuli mu mwezi guguno gwa musanvu gwa kutaano abinazi byengedde era ndowooza tubayisiza mu birabyo byengera so tulina essuubi ddene nnyo abaana baffe ab'e Buvuma bafunye emirimu abaasoma bafunye abali wakati awo bafunye abataasoma abalina amaanyi bafunye binazi birina emirimu mingi biriko okusala biriko okuteeka ku motoka okupima okusimba sako weeding eyo n'abaana bebakolayo so Buvuma kati tuyingiza sente nyingi so tusuubira bujja ennyanja yaffe n'eye Buvuma ng'ekirime kino nga bwe kiri ekalangala nti tujja kuba efuna ku buweerero kuba kati wadde ebyennyanja byagwamu mu nnyanja ne kati tulina ettiimu nene kiini buli mwezi aleeta obukadde obusukka mu 15,000 bw'ateeka mu bakozi ab'e Buvuma kati nga tutandise okukungula tusuubira era naffe okuyingiza e Buvuma nga situnaba kuyingira mu buwumbi obukadde kuba kati bino ebiriwo banaaba basasudde tuli mu bukadde nga 200 mu myezi gino ng'ate byakatandikako butandisi so tubisuubidde okujja abantu baffe mu mbeera ey'obwavu abantu baviiriddeyo ddala mu bwavu abaana era nga bw'ozze kati okiraba nti Buvuma yanjawulo nnyo okuva ku mabega nga bwe yali kiza mu ab'e Buvuma temwejjusa kubanga muvudde mu buvubi situjja gamba nti bonna kubanga etali boogenda mu sekita y'abavubi nabo bakaaba lwabwe naye bano abavuddeyo ne batwegattako fe abaasooka okuvayo mu kuvuba kuba nze nali muvubi wangege nimba mu ngege nenzira mu mpuuta naye bwe kyanva eyo nenzira mu kinazi situgenda kwejjusa era mulanga tugukubira bannaffe abakyalina ebibanja ebinene nga balindirira okulaba fe abaasooka tufunye tutya batandike batwegatteko kubanga mu kuliisa enjiri y'ebinazi abalimi abananya ebibanja twababuulira tuga nti oba olina eka 3 si zonna teekawo ebinazi eka zo nga 2 olekewo eka emu nga yakulimirako mmere so n'abalima emmere kati bafunye olw'ebigimusa ebiva mu
mu binazi nebikira mu nnimiro zaabwe so n'emmere ebalira ddala bulungi Buvuma. Omubaka bwe naaliweereza nja kusinziira ewaffe disitulikiti y'e Buvuma kuba mbadde kansala ebisanja 3 nga ndi ku disitulikiti. Tulina Buvuma tulina ebizinga 52 kati obulimi bw'ebinazi butojjedde ku kizinga kino ekinene so watteekwa okuba gavumenti eveeyo n'amateeka oba n'engeri y'okuyamba bannaffe abali mu bizinga. Tulina ebizinga nga Lubya ly'abaana Lwaje abataliyinza kutwegattako biseera bino eventi bw'eba omuntu emuggyeko obutimba obw'envuba embi emukwatiddeko etya. Twalina emabega eri nga tutambula mu pulogulamu ya NADS nga bayamba balimi bokka nga bwe bagamba ffe tuli bannayuganda singa naffe gavumenti etuwola nga abavubi so wabaawo enkola eyinza okuyamba abavubi nga nabo bali wamu nga ttiimu kuba kati ffe no mu binazi tulina cooperative mwe tukolera emirimu so singa waali baddewo ebibiina buli gombolola n'ebaamu ebibiina ng'ebyo ebyabavubi ne beekuŋŋaanya wamu ne beekolera omulimu ate basobola n'okwekolamu omulimu omulungi okukuuma ennyanja yaabwe nga gavumenti bataddemu amaanyi so erina okubagirayo embeera nti nkuggyeko kino nkugambye dda ku kino bwekiti. Process y'okulima ebinazi kusooka gavumenti tugyebaza yamanya nti ekinazi si kyangu kulima netuteerawo netwewolera ng'abalimi sente okuva mu IFAD so IFAD egezezaako tukwatirako abalimi naddala aba development okuva ku eka 5 okuka wansi ebawa ebikozesebwa ebawa sente ez'okulabirira ennimiro buli kwota ebawa ebijimusa n'ensigo okujjako kyetulabye kyetusoomooza ng'abalimi fertilizer akyali ku bbeeyi nnene twetaaga bamusaleko gundi bannaffe abatutwala bannoopu bali tuzimbira sitoowa gitugenda okuba nga tumujja ewaffe kubanga ono amutuwa naye musuubuzi ayagala naye akole ki afuna amagoba naye mangi gayitiridde akasawo ku fakitole okafuna ku mitwalo 13 naye we tugenda okumala nga kali mu mitwalo 27 26 so okusomoza kunene okusomoza okola kutulina nti ebinazi byaffe nga gavumenti nabakuwa ono ttaka atandika otuzimbira abigula layisi ekalangala kinazi kiri ku 10+ wanaatugula nusu 6 so ebyo byonna bitusomooza so gavumenti yanguye okusasula ab'ettaka omukulu aweebwa ettaka kubanga waliwo ettaka bano abali mu mulimu gw'okukuŋŋaanya ettaka lyeba eyamaakinga nti lino era kati baliyita proposed land bakkirizaako mulimi kusimbako binazi kuba balisuubira nti bali balimbanza okusasula lijja kuweebwaki company investor naye kati olwaleero investor talirimaako nono talirimaako nakyo kitusoomozza so wabeewo okusasula ab'ebibanja babawe sente baviire munene alabe nga atuzimbira factory nekyo somoza ekirala kyetutunuulidde ng'ab'Ebuvuma gavumenti nakyo yinza otwanguyiza ge amasanyalaze nago geetaagisa Ebuvuma okuba gye muyise bizimbe mubirabye tawuni ziri kula ate neeno factory era tusuubira nti omukulu anaaba agizimbe nga teri ku masanyalaze gaffe ga hybrid gun era naye ayinza otwekwasa nga ayongera otuseera wansi nti amasanyalaze akozesa sente nnyingi okugafuna so tulinawo nzuvu etwabeera mu kanso abaago bajja ne bakola okunoonyereza ne balaba gayinza okuyita Buvuma teringa kalangala tulinaanya olukalu lwa Busoga lw'e Mayuge so waliwo emiwaato egayinza okuyita nawo yadibadde ekitwanguyiriza obuvubi bwakaluba ate wateekamu sente nyingi ate ng'ogenda funa kitono omanyi okuteeka sente awantu kyotamu kyogenda funa at least omulimi we waaba alima amanya sizoni ekoze eki egaanye eno egaanye olusejja nekolaki naye bino ebuvubi kuteeka katimba mu nnyanja omwo mutali kyotaateeseemu bwe noosubira funa bufunyi kati abantu baavaamu bwebyo byakaluba bya bbeeyi nnyo na sente n'emisolo mingi ogenda okuteeka eryato ku mazzi sente z'otaddemu maako
Omuvubi okuteeka eryato ku lyato kimu, okuteeka eryato ku nnyanja kimwetaagisa nga ssente mmekolo kisinzira ogenda kuvuba kyalo kyogenda ovuba ye ssente zoteeka kubanga buli kintu kya ssente bitirivu nnyo gyotamanyi nakumanya kuba olikola bukozi ngaawo olikola olinga lya ssente nyingi bikozesebwa ande emisolo gye bagenda okusaba nagyo mingi. misolo ki gye musinga okuwa egibakooya? Solo tezigwayo waliwo ejja fisheries waliwo ejja local government yobuvumayo nga wogiraba waliwo local government kiyindi ate emisolo gyo tegigwayo buli saawa bagwa mu patulo bava mu malini ne batugwa ate mu ya magye buli omu akusaba bibye ate amagye gasinga oyisa obubi abavubi olw'ensonga ti baba ne license zino bazikubamu ebituli bagamba nfu ate ng'oli yateekamu ssente okola ki okugifuna ate ye naamulaga nti kino kifu kyakola ki kyalina kati omuntu bizinensi ng'eyo oba okyagikolamu ki oba n'olima togenda n'olima kati ekitegeeza mazibu nnyo kuba buli mukulu gwe baleeta ajja nankola ye gasaba kyusa omukulu ate yajja n'abiragiro bipya nasooka ayimiriza temuvuba temukola bwe muti byebyo nolowooza ekiyinza okukolebwa okutereeza ennyanja emirimu ne giddamu ne gitambula? tekyatereera yakyama etya nga bwogiraba yakyama kubanga buli muntu alowooza ye mutuufu kyekizibu kyokka nti buli muntu alowooza yaki ekizibu kyokka ekiri erinnya sebo manya erinnya nzi Salongombo wa enwe onani Ronald amanya agange bamutabu Kenya Umaru chairman Mukene Transport akindi ku mwalo nga nali musajja musuubuzi okumalirira ebbulamu bwange bwonna nga mwezi ya ssente ez'oluwerera abaana n'essaawa zino okuva gavumenti wayimiriza okuvuba kwe twali tuvubamu okwaliyamu twafuna okusoomoozebwa abaana abalala baalemerera okuddayo okusoma waliwo wali bagenda ku yunivasite si nze nzekka wabula ekitundu kyonna kyasanyalala ekitundu ekyakikula speed kyesalira ddala nnyo ne kidda emabega olw'ensonga eryabbula lya Mukene n'ebbula ly'emirimu kubanga ennyanja eno ng'eryato liba livuba eryato limu liriibwako abantu abasukka mu 20 kubanga avuba omugagga abaaliryako abavubi babeera mu 3 mu lyato erivaayo abaana bateekamu ebidomola abakazi abaanika wava mu transport omujja ku lwazi omuleeta mu katale ne gavumenti yennyini omusolo gwasalika ddala nnyo okuva Mukene yali akola ki bwe bamuyimiriza kyokka ajjukira Biden bali bakasooka otuwa tawuni kanso emyaka 5 nno gigenda kuggwako naye ng'abantu tebalina mirimu gye bali kukola batuula butuuzi bumenyi bw'amateeka ne bweyongera ze kinandirowoozeza nga bwe ndi mukulembeze gavumenti yantaddewo engeri gyeyinza okuyambamu abantu bano oba okutuyamba ffenna kubanga omuntu bw'aba nga takola ng'asula njala obumenyi bw'amateeka bweyongera ne wabeerawo n'ebikolwa ebiteeka okuba nga byengeri kukola ki biraga nti gavumenti ebanyigiriza kale tubali tusaba
gavumenti etekewo embeera gy'erina okulowolezaamu abantu baayo basobole okuyimirirawo. Kuba omuntu yeekyawa, omuntu lwaba nga takola ayita okugamba nti gavumenti eno enyigiriza muntu wa wansi naddala abantu abawa ab'oku nnyanja. Naye ate nga munnange abantu abasingira ddala abaali bebukozi b'ebikolobero byali bikomye nga tebiriiwo, nga omuntu agenda ku mazzi n'avuba n'afuna 10 n'afuna 5 asobola okuba nga tasobola kugenda kwenyigira mu bikolwa bikyamu. N'okuva ennyanja bwe yaggalwawo gamba nti mujja kuvuba, kale baateekamu nti muvube aliyapo. Kuba essaawa zino aliya manya kyota muziba omuntu amanyi kumuvuba. Kati ate kwalina okufuna obudde okusomesa abantu bafuna engeri gye bayinza okukola ki okuvubamu aliya guliya oluseno lwe baagala. Naye ate ekizibu ekiri mugoni mu nvuba eriwo essaawa zino abantu tebagimanyi, kuba n'amateeka gennyini aga fisheries agalaga nti eryato liteekwa okuba nga liweza fuuti 28, eryato eryo liteekwa okuba nga liriko yingini. Naye buno obwato bagamba nti okuvuba n'oluseno obwato tebusobola tokasibaako yingini, bavuba mu mazzi gawano gakumpi ate kabeeramu omuntu omu abantu 2. Kale nebyekanga ng'abantu abali bakola omulimu ogwo bantu nga 2 abali bakulyato erimu, 2 kati saa zino bakola 18 lyawumula badowooza kati obasuubira kukola ki. Mu kaseera kano baga gavumenti yaleeta pulojekiti ey'ebinazi eno tebayambye. Kati ngaffe abantu bawana ab'ekiyindi tetubeesinga ku nnyanja eyo, abula ebyokulima tetubisobola. Ffe tuli basajja abakeera ku makya n'otuula wano n'ofuna ba-investor ne bajja ne bakuwa pologu ne bakuwa contract yagamba twagala emaali bweti ne bweti n'obagulira. Naye gwe mwennyini n'ofunako ekiweerera abaana. Kati yo pulojekiti y'Ebuvuma inabeegasa kufaana ekindi tulina we tulima. Ye tuli ku mwalo, tulina we tulima mmere yaffe yonna yokka. Ne tulina kirala kye tubeesingako. Ate twalina embeera yajjawo ne bagamba mbu oba ebyennyanja okubula empuuta Mukene alabika engeri gye bava Mukene. Neera kuba baasiba Mukene ebyennyanja byabulira ddala okumala ebbanga nakati byabula. Ekitegeeza buli kintu kyonna eba nteekateeka ya Katonda si ffe nga ffe nti omwana wa muntu ojja keera ku makya nti katuyigirize bali mbaggyeko babe nga tebakola olw'okuba kyebayagala ino ekiba ebyennyanja babe nga bavuba nabo bennyini bakaaba. Naye ate nga empuuta emmotoka emu eri wabunoza abantu nga 2 oba 3 tegedde. Naye eryato erya Mukene mubyadda gyavudde paka watuuse wano gavumenti buli wetuwalimya bwati emujjako omusolo. Naye ate bagibuusiza amaaso ate ng'ekintu ekiyingiza sente mu bwangu kubanga ffe tuvuba wiiki 2 ne tuwummula wiiki oba wiiki era 2 ne tulyoka tuddamu okuvuba. Ekitegeeza tuliwawo space Mukene n'aba ate ng'akola ki ng'ate aba ng'azaala. Naye ate ab'empuuta bo bavuga leero n'enkya ku mwaka ku mwaka. Ate ssaawa zino abatulwanyisa bavuba obutimba bavubanga akatimba kamu. Ssaawa zino ne badda ku triple which means bakubyamu emirundi 3 obutimba bwe baali bavuba. Kati bo bakaaba nti Mukene abuzizza ki abuzizza empuuta naye nga amazima gennyini bampuuta bennyini nabo bakyusa mu buba gye baali bakola ki bavubamu. Kyebaali tebennyanja okendera mu mazzi siganye Mukene emmere ya mpuuta n'ate Mukene azaala nnyo 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 nnyo. Kale tusaba gavumenti etuyambe eta abantu bakole baleme teekawo bukyayi n'abasirikale tuganye saa zino abasirikale tebakyakuba nnyo miggo nga bajjira wali bantu boogera nabo bano babanyonnyola obuzibu bwabwe ne bawuliriza. Kale tusaba etuwemu ennongosereza tusobole okuba nga tuyimirirawo n'abantu baffe balimu nga tebasafaringa.